bwe yamala okulangirirwa nga awangudde akalulu ka Kawempe North era enteekateeka y'okumulayiza yakolebwa wadde era yasooka kukusikattira n'egenda mpola mpola naye oluvannyuma yalayizibwa era n'ayingira Parliament n'atandika okukola omulimu ogw'okukiikirira abantu b'e Kawempe North. Naye ate mu kaseera katono nnyo oyo nno gwe yali awangudde n'agenda mu kkooti n'awaabira Nalukoola ko n'akakiiko k'ebyokulonda. Kkooti n'esala omusango ng'egamba nti waliwo bitatambula bulungi era ebyetaaga okugenda mu maaso n'okutereezebwa era ng'agamba nti yalagira akaluwa ko kaddibwemu. Kakati aba kanso aba Nalukoola ne bagenda mu kkooti ne bateekayo apiiru nga bagamba nti tulina bye twakkiriziganya nabyo. Olunaku olwolukeeredde nga n'ennambi naye yazzeeyo n'ateekayo apiiru yagamba nti atakkaanya na butamuwa costs kuba yazisaba mu nteekateeka ye. Bingi tugenda okubanga twogerako olunaku olwaleero ebikwata ku musango ogwo. Ndi ne kanso George Musisi ava mu Pace Advocates ate era nga y'omu ku bakanso oba ku bannamateeka aba kanso Nalukoola. Nsanyusa okulaba mukulu George Musisi. Neesimye okubeera wano ssebo era njagala ombuze kuba tulaba era batuwuliriza era twebaza Mukama Katonda atukuumye ssebo. Weewaawo. Yes. Akakati tugenda ku mwezo kira back and forth. Ne tutandikire ku president ya court. Nti court buli wesala omusango. Gusobola okwesigamibwako singa gulaba omusana. Ne bali batakola ka apiru oba apiru ne gukkiriza era ne gusigalawo nga bwe gwasaliddwa ku ntandikwa. Gutandika okwesigamibwako ku nteekateeka ez'enjawulo. Omuntu ng'awanguddwa n'agenda mu kkooti n'abanga awaabye eyawangudde ng'omusango kubisaliddwawo tebimukwata nako kuba okusinziira ku ebyo ebyasiddwamu okuba nti bigenda maaso n'okuba nti bogera ku abantu obutalonda kanso Nalukoola yabagana okulonda byogera ku nteekateeka ez'enjawulo zonna zikwata kakiiko ka byakulonda naye kati ate yayiseemu yafiirwa mu mbeera eyo. Kiba kigenda kutwala kitya enteekateeka eri ya free and fair election naye n'omuntu ono aba awangudde okusigala ng'asigaza obuwanguzi bwe. President eyo eyina impact ki? Ekisooka okuddamu ekizo ky'obutereevu tekikuza demokrasiya ow'ekimemmete kubanga kooti zirina obuvunaanyizibwa okulaba nga zikuza demokrasiya. Naye kino ekibeerawo nti omuntu ayiseemu mu kalulu nga Honorable Nalukoola bwe yali nti asobola okubonerezebwa ate si gwe mulundi ogusoose olw'ebintu ebiri wabweru w'amaanyi ge wa kampu ye oba wa kampu ye. Naye ate waliwo n'ekirala nti ensonga kooti gy'adde eddamu emu yadde egamba nti waaliwo obutagoberera mateeka non-compliance. Ekyokubiri obutagoberera obwo bwakosa akalulu mu ngeri esimba. Did it affect the result in substantial manner? Kyekibuzo ko kyadde eddamu kiri mu tteeka. Etteeka ligamba nti yes muyinza okuba mubulumira naye okusazaamu akalulu ng'obulumira obwo bukosezza akalulu mu ngeri y'omuzinzi. Kaakati ku nsonga eyo kooti we yagambidde ku polling stations 14 nga bo balinga abanenya akakiiko k'ebyokulonda omuwaabiri w'okubiri tekagoberera mateeka. Naye ekimu ku byetunenya kooti era ekizibu ku nsala eno nti singa olaba kubanga buli musango gulina kutunuulibwa ku bwago. Era mpulidde abagamba nti kantiiti bakola bwe batyo naye kantiiti bamwogera naffe netubawo emirala buli musango gulina kutunulira ku bwago. Ekyali ku polling stations 14 abantu balonda ku zonna 14 ne balonda okulonda ne kuggwa ku ssaawa ey'okubala obululu agasajja ne gajja. Meanwhile polling station ezo zizimu kuzaali zisingako abakuuma ddembe. Era emu yaliko ne Mamba emu yaliko ne baminisita babiri nga bali awo abasajja basambira box era abasajja ne babusamba teri n'omu wadde n'ogwe yakwatibwa up to now. Basamba buli ki ne boonoona buli kintu ekikozesebwa. Kaakati omukulembeze yadde agamba nti akakiiko ebyokulonda kaali kasobola okwongerayo okulangirira enkeera oba okulonda nga boonoonye ne DRF forms bazoonoonye n'omuwaabi yennyini mukyala Nnambi agamba nti kuba twamubuuza n'agamba yalinawo ba agent
ku polling station ezo babiri yes beba agent 28 ne ba agent 28 teri yina kuwadde ka record akambwe kati ogamba nti ku polling station eno bayononedde abalonzi badde balonze 2 kuba agent abeera awandiika buli ajja n'afuna yes bwe bagamba nti balonze 10 eyaba ayina ka record ke osobola okugeraageranya ne kandi n'obwogerwa wali wali kakati ye ba agent 28 teri n'omu yasigaza kaki record kakati olwaleero akakiiko ebyokulonda ne security yaliwo olaba security teyasobola kukwata kuwadde omusajja omu yabinona bululu olwo akakiiko ebyokulonda kandikoze eki kubanga akakiiko ebyokulonda tekalina poliisi yaako kakati kukandikoze eki so okanenya nako leera mpola kubanga amateeka g'ebyokulonda kukagakwatisa okulonda ne kuggwa mirembe babagenda mu kubala bali ne bajja